This is Faadi TV UG. Subscribe. Faadi TV UG mbaniza kaseera kano nate. Mukimanyi kino lwasa alabika kati mukwate wajjo. Ebizibu birimu okufera golodi. Nina kuba mbawa details mu video gyengenda okuddamu okukola. Simanyi n'ebyalwasa ne babinaakomawa n'obufere bamulumiza okufera omusajja omu omuzungu yamusfera mbu golodi owa fake. Bizeemu okulanda. Abule enkusonga zenyingiddewo nazo ebyalwasa nga mbivuddeko. Ebyalwasa nja kubibawa maaso awo mu video gye nzija okuddamu okukola. Genyingiddewo nago ga Sasha Brighton munnaye Azadde. Sasha Brighton abatamanyi mwana muwala ono Sasha Brighton muyimbi Munnayuganda, muyimbi waffe era alina obuyimba bungi nnyo bwazayimba. Osobola okumunonya ku YouTube n'oyongera okumumanya, alina ennyimba nnyingi nnyo zazze ayimba. Munnaye enkyaleero zibadde ssaawa nga 3 ez'okumakya. Yagenze ku Instagram account yoba Instagram page ye n'apostingayo n'agamba nti munnaye akubyewo omwana wabula tayatudde mwana kigwazadde. Kino kiraga nti nina okunoonyereza nnyo. Nja kuba nongera okunoonyereza manye mwana kigwazadde Sasha Brighton. Munnaye akubyewo omwana olunaku olwo zibadde ssaawa nga 3 kuba ageze ku Instagram page ye n'ateekayo n'agamba munnaye azadde omwana tayatudde mwana ki gwazadde Sasha Brighton. Ngenda kwengera okumunoonyerezaako ko manye mwana ki gwazadde. Olunaku olwaleero zibadde ssaawa nga 3 ez'okumakya n'agenda ku Instagram account ye n'apostingayo. Wabula bannayuganda ate abasinga batandise okubisala nga bagamba omwana Sasha Brighton gwazadde mbw'ayinza okuba kitaawe ye Walukagga. Abasinga ne bagamba kitaawe w'omwana ono nga omanyi ba social media inrows basala ebigambo bagambe nti omwana ono Sasha Brighton gwazadde ayinza okuba wa Walukagga. Jjukira ebbanga eriyise gwali mwaka gwa 2016 Walukagga yavaayo nga alumiriza nti ye ne Sasha Brighton balina mbu embeera ezagenda maaso wakati waabwe ezaba ez'ekintu ekikulu. Walukagga nga yabyogera mwaka gwa 2016 era bannayuganda basinzidde ku ekyo ne bagamba nti omwana ono bw'ayinza okuba wa Sasha Brighton. Naye kati neebuuza mwaka gwa 2016 singa bali babikola mwaka ogwo yandibadde yafuna dda olubuto. Kino kiraga nti bye boogera si bituufu. Wabula ate abasinga bagambye ti omwana katugeze babeera baali bonna mu 2016 omwana balina kumuzaala mwaka guno. Si bituufu. Ba social media inrows batandise okusaasaanya era temulina bigenderako. Si bituufu. Sasha Brighton yennyini yalina okuvaayo n'ayogera kitaawe w'omwana ono. Bannayuganda ba social media inrows bagezaako okwogera bino bawuddisa abantu baagala kukaka Sasha Brighton kwogera kitaawe wa mwana ono gwazadde. Naye ng'ate Sasha Brighton sibira nti anaakikola ekyo. Bakola enkola gye baakolanga ku Juliana Kanyomozi ng'azadde omwana olw'obutabagamba ani kitaaweewe. Era temubigenderako bwe basaasanya nti omwana mbu wa Walukagga gwazadde. Si bituufu. Sasha Brighton yalina okuvaayo n'ayogera kitaawe w'omwana omutuufu. Ate abalala basaasanya ekifaananyi kya Palaso. Abamu balumiriza Palaso bw'ayinza okuba ye taata w'omwana omutuufu. Ye taata w'omwana omutuufu gundi gwazadde Sasha Brighton. Babisaasanya wani ku Instagram. Bannayuganda naddala social media inrows abasinga bagamba nti Palaso kati afuuse taata era alina omwana mwani mu Sasha Brighton. Abalala bagamba mafias Walukagga naye nga si bituufu. Faadi TV UG nja kuba nengera okunoonyereza ku binaaba biguddewo. Njagala kumanya mwana kigwazadde nsobole okumubatuusaako wano ku Sasha no ku Faadi TV UG. Sasha Brighton mwana mulenzi oba muwala. Ngenda kusobola ikanga mbinoonyereza oba naamunoonyanonyako koko oba munoonyeeko ko Sasha Brighton wakwana eddwaliro gye yazaalidde sirimanyi. Tanaba kulyanja abantu. Yagenze bugenzi ku Instagram page n'apostingayo ngalaga nti azadde. Naye ng'ate kituufu waba agambye nti azadde kiyinza okuba ekituufu kuba emabega kaawo alina post gye yateeka
ku Instagram page ngalaga ali lubuto era olubuto nga lukulu banga liseewoko mu mwaka oguwedde ndoza nga gugwako nga mu November mubere bulungi ngina kusaba subscribing tumetinge mu video eddako Bambi mubere bulungi mweraba